Aleeteddwa ye Hussein Tiakaiko aleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi ebitongole okubadde ekya JAT, UPDF ne poliisi. Ono atutte ab'ebyokwerinda ku geeti n'abalaga engeri gye yakonkona ne bagaana okumuggulira, oluvannyuma atutte gye yayingirira ku muti n'agwa munda. Ono Bakira bino byonna abikola ng'abatuuze balingiza munda mu kikomera okwerabira kwasuubirizibwa okutta Pamela. Oluvannyuma atutte bambega ba poliisi munda mu nnyumba gye bamaze akaseera era ng'eno bannamawulire tebakkiriziddwamu. Oluvannyuma lw'okwekejja, Tiakaiko nga werekeddwako ab'ebyokwerinda assiddwa mu mmotoka ya poliisi n'addizibwayo mu kkomera. Kunoonyereza naye nga twebaza poliisi olw'omulimu gwekoze. Abatuuze betwogeddeko nabo era nga balabise nga bakyali mu kutya bavumiridde omukwate okutemula Pamela ne bamulesa abaana be abato, era abatuuze bagamba omuvubuka ono bamumanyi kubanga bamulabako bwe yali nga akola mu maka ga Pamela. Nze poliisi njebaza nnyo ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'ezuula omuntu oyo, era tuli basanyufu nnyo singa bwe bakola bulijjo bwe batyo ne ku balala, singa tuli bulungi. Abo nga bajja ne batutuga bwe batyo, oluusi omuntu tomulinaako kizibu najja nayingira mu nnyumba nakwekwekerera nakutuga nga tomulinaako kizibu kyonna. Kati waliwo omuvubuka gwe yakozesaako wano gwe nako mu kulabako, kati abaddako awo mbadde sikyategeera ani yaddako waki.